Yes, chagena maso program Musunsuzi ensonga ngabo ozulira batugenda maso kubanga tuzikutusako ngabo ziri batugenda maso kubana ape wano atongera okuzasanguza afede waliwo n'ensonga gyotuwadde ensonga y'abannaffe Asian Pacific abatandise ne pireno eya Monaplavio egenda maso kubanga egenda kuyambako mu nteekateeka by'abannaffe balina ekirwadde ekya COVID naye eggwanga erya Saudi Arabia ate olunaku olwajjo zalina kuza omwezi 17 ewaabwe baliftinze omuzikiti omukulu mu ggwanga erya Saudi Arabia olunaku olwajjo gwajjudde ensonga eya social distance mu ggwanga erya Saudi Arabia bagijjeewo naye ku bantu abagemeddwa ne bamalayo empiso zaabwe teekateeka kubanga omulundi ogwasookera ddala omwaka omulamba ng'ekirwadde ekya COVID kitandise mu nsi yonna kubanga baddengawo ne max ez'enjawulo nti gwe yimirira wano gwe yimirirawo naye olunaku olwajjo omuzikiti gwajjudde awatali social distance era ng'eggwanga erya Saudi Arabia lirya mu nteekateeka eno lyajjeewo obukwakkulizo obumu obwa COVID-19 si kyabulabe kubanga bamaze kustadinga ne balaba nti kisobola okukola mu ggwanga erya Saudiya lyetwogerako bakafuna cases ez'ekirwadde ekya COVID-19 emitwalo 547 bakafiirwa abantu emitwalo 807 olengera nti waliwoko enkwatagana Infatti bali abantu 876 abafudde ekirwadde ekya COVID. Nadi bagambye nti omu ku bwakulize batawuluza omuntu wabeera nga ali mu kifo eky'olukale ekyokwambala mask terikyaliteeka. Osobola okwambala osobola obutayambala okujjako ng'oli mu closed venue. Abantu abagemeddwa ne bamalayo dozi zaabwe zonna baddembe okugenda mu mizannyo. Musobola okugenda mu stadium, musobola okugenda mu cinema, ndowooza awo tutuuse ensonga ey'okugema nti bano bagirabyemuko. Saudi Arabia egemye nnyo abantu baayo. N'enteekateeka ey'okukola hijja ne umra abantu babakkiriza kati okujja naye nga abagemeddwa ne bamalayo kuba bagenza okiraba nti enteekateeka ey'okugema oba oliawo yegenda okuyambako okutawuluza ebintu bino byonna byonna. Nga tutwogere ku nsonga eyo katono n'okukubiriza bannayuganda oba n'ensi endala zonna enteekateeka eno okubanga bagema abantu baabwe. Ekisookera ddala sennawulirako mukugu yenna ng'agamba nti bwe bakugema ekirwadde kya COVID-19 togenda kufa COVID. Sinnakiwulira. Wabula abantu banene mu kulambika kwe bakola bagamba nti bakwongera immunity okusobola okukola ki okwerwanako. Sennawulirayo mukugu ng'agamba nti singa babeera bakugemye ekirwadde kya COVID-19 tosobola contractinga COVID okuva ku muntu omulala. So kakati nze mu ndowooza yange COVID-19 bulwadde bwajja. Obutagenda kugenda kati. Lwaki ngamba obutagenda kugenda kati? Kubanga kati olaba mawanga agenjawulo nti gavuddeyo okutandika okuinvestinga mu tukoze tutya okuyiiya okulaba nga tufunayo kinene ekya COVID. Very soon tujja kulaba nga waliyo eggwanga erikoze bukozi mask oba inhalers nga nazo zisobola okujjanjaba ki COVID-19. So COVID-19 tuli bakutambula naye kubanga amawanga agenjawulo gasigala gano gakasente. Atunda mask onjulira ensawo yo nsanyufu. Abatukolera Covidex n'eddagala eddala eriwonya COVID wano mu Uganda nabe nusu baali bayoola. Banafa ab'omu ggwanga eri Amerika nabo kati ssente bayoola kwezo ze baakola. Abakola vaccines bali ku mugano. So kakati kitegeeza nti COVID-19 tugenda kutambula naye sinakindi afuuke part of zalinga 6 killer diseases oba kati ziri mmeka zisoba ne mu 10. So kitegeeza nti bajja kubanga bakyakola kinga bakyatugema. So nze ndowooza nti bandibadde siwagira ggwanga kuvaayo mu lujjudde neligamba nti social distancing njijjeewo okwambala mask nkujjeewo okola okunaba mu ngalo nkujjeewo obokozesa ki sanitizer mbijjeewo nti bandibadde baleka abantu ne batambula ne discipline eyo y'okwegendereza kubanga wakati mu kufuna ekirwadde kya COVID-19 obumu ku buzibu bwe twasanga okufuna during COVID nga yakatandika awo nga tukuba nnyo balinga balwadde ab'omuyika mu malwaliro nga babeera bangi nnyo. So kitegeeza nti ne bw'oba ogemeddwa osobola okufuna ekirwadde kya COVID-19 tujja kulaba abantu bangi nga bayiise mu malwaliro ate nga abasawo bali overwhelmed. So nze ng'omuntu siwagira ggwanga kuvaayo okukola kikolwa ng'ekyo kubanga Saudi Arabia egenda kuŋŋaanya abantu bangi okuva mu mawanga ag'enjawulo. So you cannot say nti akakati tukuweze COVID-19 temudamu kwambala masiki ate social distance ate biki. No, kino kye baakoze tekiri ku Kaaba eri gye bagenda omuzikiti omukulu ogw'Emeka gwe gwatandise n'enteekateeka eno Grand Mosque omuzikiti omukulu oguli mu kibuga ekya Meka n'abagenza okukola hijja ne umra gye bagenda ne basaalira gye bagambye nti
naye bw'obanga oli ku venue obanga oli mu kitundu awo oteekeddwa okubanga oyambadde mask naye munda era shoulder to shoulder nti luli babadde nga waliwo distance nti omu bw'aba ayimiridde wali okusaala omulala baayewadde amabanga naye kati ekyo kibajjeewo kasita mbeera nga muli munda musaala ekyo kya social distance okwewa amabanga kibajjeewo assurance ne mugijjawo nti n'abalala tebagenda gubira wano mu Uganda tujjukira Dr. Jane Ruth Acheng ojjukira bwe yakola mwakuyita kulamaga nga tukyalwanyisa covid abantu ne bagamba ate social distance tugyetaaza ki kati omuzikiti omukulu we gubanga gutandise enteekateeka eyo Farouk waliwo possibility nti gino emizikiti emirala gijja kukakkana ekikulu kya byonna ndowooza kwe kuteekamu okukola kyekiteekeddwa okuba nga kikolebwa okiteeka ku nsonga ya covid-19 naddala mu nteekateeka ezigendereddwa okulaba nga abantu begema kati eggwanga we liraga ndowooza tulabawo okwegema oba ensi weraga kati wetulaga ndowooza tulabawo kwegema kati ye only solution okulaba nate nga covid-19 onalinyibwa ku nfeete yensonga lwaki mulaba nti bagamba nti bajjewo maski bajjewo shoulder to shoulder kubanga abasiraamu bwe tuba tusaala oweteeka nasu ku naswi kati aba ekyo nga bakijjewo kiba kitegeeza nti bwe boogemeddwa baba bakwadde assurance y'okuba nate nga buli kimu kitambula bulungi naye ate tebagambye nti toteekeddwa kubyambala tebikyali bya kubanga bakuteeka ku mulaka ng'ate bwe kibadde before olw'ensonga nti bataddewo enteekateeka z'okulaba nga abantu beegema ate bw'otunuulira nti eggwanga lya Saudi Arabia kubanga bw'otuna mu kulamaga kwabwe ensimbi badde bafuna ensimbi nnyingi kino kyo tuyinza kukireka bbali kubanga bakitunuulidde nti yadde covid-19 waali naye tekiyinza gaana mirimu mirala kubanga gigenda mu maaso kubanga nasomyeko ku gundi yaabwe nga bakuŋŋaanya buli mwaka biliyoni $12 ezo sente zibeera nyingi nnyo bw'otunulira ku nsi yaabwe eyo z'okulaba nti ng'abantu bagenda mu maaso n'okukola gundi okukola hijja oba okukola ogenda kuwumula era bw'otunulira n'abantu in fact kino kigenda kuteekawo enteekateeka y'abantu okuddamu okukola ogenda okulambula n'okulamaga bw'oba okyajjukira mwezi ogw'omunaana by then abantu bali emitwalo 6 bebakkiriza kugenda okukola wumula naye kati aba bazzeeko capacity kiwa essuubi nti naffe amawanga gatannaba kuba nga tuggumiza enteekateeka y'okuba nga twegema kyekiseera tubeere nga tukwata eri ekkubo ery'okwegema ndowooza I think that's the honor w'okulaba nga abantu baddamu okukola emirimu egyabwe kubanga kitumanyi kino kigenda kuvaawo ddi kigenda kutambula ddi naye ate nenge gye bagambye nti mu bifo ebya indo munda emizannyo ddala egy'omunda egyo gye muteekeddwa okuba nga mutaddeko ku mask mugobedde ku mateeka naye ate gyawabwe tugeze nti muli bisaawe ng'ebyo ndowooza kiraga nti waliwo enteekateeka ate era babadde clear nti ku bantu abali fully inoculated oba abantu abamazeeyo okubanga anti awe wali baddembe ogenda tebatugambangako nti bw'oba omazeeyo anti nabo kyebataddewo tebagambye nti covid tajja kuddamu bakwata naye era mugenzi eyo nti omuntu afunyeeko doozi emu eya covid ebagita partial immunity tomberi kuba kufunyeko just akaweerera akatono naye amazeeyo nga mwenna mumazeeyo ne bwe mugenda covid nabeera nga abakutte kitegeeza nti immunity system omubiri gubeera nga gusobola okulwana kubanga mwenna mubeera nga temulina covid w'amaanyi ng'ate wono omuntu ate aba atadde ku risk kikigenda okujja wano mu ggwanga lya Uganda nabadde nengera Dr. Diana Atwine ng'agamba nti ensonga y'okuba nti tetugenda kubagoba kugamba ekigambo kibeera nga mubumpimpi ekigambo kikyazitowa nti tubagobye temujja naye mu njogera yaabwe amakulu ameekusike kitegeeza nti oba togemeddwa nga tolina bbaluwa sigala ewuwo ngega amakulu ameekusike nadagadde nnyo Ministry ya Health engeri gyegenda kati maaso n'okubanga modernizing engeri ey'okwegema nti kyebakoze kololo okuyita abantu abali premium ne bagamba nti Muhammad Wamala agenda kukunga abantu kubanga amanyiddwa alina eddoboozi abantu bagende begeme in fact eyo branding yabadde nnungi era na advertisement gye bagenda bakola badde bakwata abantu nga ab'enkizo nti fedda alina abantu abamugoberera bamwambaze ekyo ekigundi bamuteekemu e perspective y'okuba nti agenda kukunga abantu kamiliyoni agenda kukunga abantu gamba kigenda kuwa abantu omuzinzi ku saidi y'abannabitone ku saidi y'abannabyamizannyo n'abantu abalina amannya nti bano abaddewo yesi tubadde twaba amashe tubadde twaba bannaddiini nga baliwo mu nteekateeka eyo naye ng'ate abantu babawo nnyo mulaka guli awo naye singa banaavayo ne bakibrandinga bwe batyo bagamba tugenda kukola mass vaccination tugenda gera mu kisayi wankulukuku omuyimbi gundi gyali nono gyali agenda kwegema kiyinza okuteekawo mu malaalo ku bantu okugenda mu maaso n'okwegema kubanga kijja kutuuka ekiseera oli bamugambe nti bwemma va mu bantu naye wo ndowooza nga tukiruubira kutuuka mu mbeera ya Saudiya gyetuuseeko olengera bo bagambye nti kubanga ennamba z'abantu abagemeddwa bakakasa nti mu kugema mwe muli essuubi ery'okugulawo ensi yaabwe ne muli essuubi ery'okugulawo ensi endala zonna
singa tufollowinga suit mu mbeera bwetu buli omu nakkiriza okubanga agemwa n'abateekeddwa okubanga baleeta eddagala balireete baliwo abantu eddagala libeerewo abantu baleme kwekwasa nti nagenda okugemwa ng'eddagala teririiwo tojja kungoba ng'ate nze nagenda mu ssente okunoonya ate nga ebikola tebiriiwo. Bannaye ekintu kino twongere tukyetegereze. Katudde nakyo katono. So katugumulemu katono nnyo tujja obubaka buno bwe tudda atugenda kwongera okumaliriza ensonga eno ate n'okulaba ensonga eziri mu mawulire gano katono nnyo katuve wano.